tubalinamu abakuba nga baliwo tukatoliza bayimbi badde oba bibayimba bye bitakutuukako mbamanyi ngani abo mba Fresh Kid ne Kapilipiti awa Felicita mbamanyi bo nenda kubasabula endongo paka kuwulira bubi endongo yange ekaluba gwegenda ku YouTube ogiwulire wangi genda ku YouTube ogiwulire Facebook internet buli wamu ojagiwulire oyina ennyimba meka sofa nnyo ennyimba 8 Kapilipiti omulabe bw'odde otuddeko n'owuliriza music we Kapilipiti ate Felicita alowuliriza ku nnyimba ze siziwulizanga kuzo ate Fresh Kid naziwulizaako enziwuliriza ezo naziwulizaako okay kati mu bonna olabanga ayinza okwesimba mwani tewali kuba endongo yange ekaluba boy ekaluba The Truth Media kwe tulitwaga just go subscribe like follow tell a friend so tusanga ku TikTok je tuli The Truth Media so tusanga ku YouTube kwe tuli The Truth Media nola bishibye tukola interviews nyingi zonna gye ziri nabagamba for music wa Uganda tuba tulina okumukwatamuko nawo Sagonago Kananas musajja abeera yiyeyo wa Mitiana agamba endongo egenda ogiwulirize nawo King Bella agamba agenda owulirize endongo ye ninawo Carol Sky agamba agenda owulirize endongo ye nina abantu bangi Ian Pro yavudde South Africa yakomyewo saawa zino baddeko njogeddeko naye agenze kukola audio ya Fefe Busi naye nga studio kati agitadde entebe wali enkumba nga wakagova ewa King Saha awo studio wetuli ogiteekaawo Ian Pro wali yakomyewo South Africa ndoza yaganye naga kankomewo Uganda mbakuba endongo abayimbi bangi we bali Fefe Busi alina oluyimba lwali mukola ne Ian Pro ne bagambye lusologera nalo ne very soon yesterday abadde video shoot ya John Black ne Pia Pounds nabaddewo so oluyimba balita Style by Friday lugenda kuba lufulumye just go behind the scenes gonna ziteekayo ku Lwokuna bebe nabona tugenda tuba bijja Felicita namulegizeeko naye awo recently ninawe nabaddeko naye agamba endongo okusoma n'endongo byonna bigasse birina okubeerawo so we telling you endongo ye ya Uganda weeri tetulina gye tulaga naye nga ndina omuto omu ku bato musanze wano ne mugamba katunyumyemu aŋŋamba endongo agisobola agenda kusooka yeeyanjule kiri kitya bampita Pasloid ndakukwate kwakwate ani Pasloid Paslo soko spelling Paslo P A S L O U G Paslo kiva kuki kutuma kuita Paslo nanti kyavaera ku linnya lyange Pius Love Uganda nali achika era chika kamugisha Pius ngayo kyava ku linnya lyo Pius then ogano jamo Paslo UG Pius Love Uganda amanya mugaleta buli lucha tufunayo erinnya eppya nga olina emyaka emeka 11 osoma nsoma oli mu kibiina ki P4 okay nawe oze kuyimba bendongo ova mu bitundu byawe Luweero tata ne mama webateka mu ndongo bebatikale manager ateeka mu sente okay mama bo bakukiriza banzikiriza ne bakuwa manager nti manager ekintu akikole oba ne manager muganda oba biki manager si muganda wange kale yasima nga nkola bulungi nga kale njawo nga yimbaawo yakusanga wange oyimba era kale nze nga nteekaawo ekidongo netandika obeeramu awo nga ni mu vibe nanga ngenda kuteekamu ssente natandika okunteekamu ssente yakulabira mu bbanga ki era mu Gwokusatu awo omwaka guno gunyigwe tuli guli oguwedde omwaka oguwedde wali olikola bintu byawo wecyangacangamu wentandikira n'okuyimba manager wa ku kyalo okay naakusaba yeewaka kabazadde tebasooka kulowooza ku byakusoma nsoma ngamba bino ebyokuyimba ne bagamba omwana agenda kwonooneka omanyi bazadde baffe kusoma endongo bo bagirabanga yaboonoonefu nsobola kwonooneka kuba nsoma so akonooneka
Okay. Mm. Wana baganda babalala? Mbayina. Mulimu abayimbi? Family gwe muyimbi alimu? Kitone wakijja kwani ekitone? Ekitone nze nali nkyewulira just. Nkyewulira muli nga nkisobola. Nkisobola. Mu family temuli muyimbi gweka gwalimu? Kyogenda obbakola. Olumu tebakweta mwewaka? Awo bongera bakuba endongo paka kuwulira bubi. Abewaka? Bosookerako? Bensookerako kuba jukira bo bakimanyi ne baneeno abatuuze ngera ngenda bakuba endongo. Sooka olidde kankubuuza. Kati bw'obeera mu biseera eby'eddembe ng'oli waka. Tobaleekaaniza? Sibaleekaanyiza. Era mu biseera by'eddembe njozako ne ku bintu awo ne mpuliriza bw'okola emirimu gwe waka gwe? Enkola. Bw'ayingireko mu studio? Nze nkola emirimu olaba njoza n'ebintu. Tekisoboka. Pasiro nkubuulire kati gwe owulira wavimba. Olinamu akavimba tosobola kubanga okola emirimu. Wali waka. Era wali waka olina okukola emirimu. Wali waka. Ne bakuyita ne bakutuma? Wali waka. Kugambye wali waka. Waka bakuyita linnya ki? Era Kamugisha Pius. Lya Pasiro tebalimanyi? Naye libate. Balimanyi naye tebagala likozesa. Lwaki? Ya buyimbi jukira wali waka. Obwasita buyina kusookera waka. Bagamba charity begins at home. Bagambe waka balitandikira awo. Oli wakomeka waka mu baganda? Nze yasooka, nze first born. Nze first born. Baganda bonna tobatutte mu ndongo ggwe. Bagenda labira ku ggwe. Olaba okikubye. Oyina nnyimba kika ki? Oyinza okuba music kika ki first? Dancehall ne rap. Dancehall ne rap. Sokopemu akapela kati. Kati mukine kintu mupite kabejja. Kuba ekiziki kati kye tubojja. Kine kitone kyava eri bukojja. Gwe towulira emitima we gitujja. Kati olaba ongambye ewa mweteri muyimbi. Kati ongambye ekitone kyava bukojja. Kitegeeza side ya mama we wali abayimbi. Bw'oba maama we ye muyimbi. Naye ku side ya mama wali abayimbi. Nedda. Guno just ndongo lyrics ze wagatta. Nazigatta bugasi. Okay, then music gwo mwewandiikira bamukuwandiikira? Bamumpandiikira. Ne management. Tekukalubirizaamu ngayo management nti sawa zino olina kubeera wano ate waka bagambye bwe bakwagalya ate bwe bagambye waka ssebo sawa yakwoza bintu. Batya? Nti waka bagambye sawa yakola mirimu ate management egamba tugende mu studio. Byonna mbikola. Pasiro ogenda okwetamwa ogamba ate ne mu ndongo bampisa bulungi enduulu zivuga. Obulire ng'ogezze waka katukyayagala beerawo. Nze wakaso mbeerawo. Waka mbeerawo nnyo. Wali okubyeko ku bivulu? Ebivulu mbikuba. Enduulu n'ogiwulira? Mbikuba ebivulu byo. Kati ate ku ssomero kiba kitya? Kusomerera abaana ye mikwano gyange. Bakutegeera? Lwaki tofuuka entertainment prefect ku ssomero n'obakubira ddala endongo nga gwe entertainment prefect? Nanti tetunatuusa kulonda. Naye we bakinaatuuka? Nja kwesimbawo. Ongambye okuba rap neki? Ne dancehall. Omanyi wano abaana tulinawo abali mu ndongo ababaddewo okimanyi nabo babikola tubalinamu abakuba? Nga baliwo. Tukatoliza bayimbi badde. Oba bye bayimba bye bitakutuukako? Mbamanyi. Ngani? Abo mba Fresh Kid ne Kapilipiti awa Felicita mbamanyi bo. Obamanyi? Okay. Oze mu ndongo ng'olwedde bo bajja? Obeetegekedde otya? Ngenda kubasabula endongo paka kuwulira bubi. Endongo yange ekaluba. Gwegenda ku YouTube ogiwulire. Wangi? Genda ku YouTube ogiwulire, Facebook, internet buli wamu ojja giwulira. Olina ennyimba mmeka Sofa? Nina ennyimba 8. 8 zirina ne video? Nina video 2. Video 2, audio 8. Na gundi video 2. Video 2. Newe ugamba ezo video 2 bana abaana tebuli n'omu asobola wunnyamu mwezi? Bano abaana balala tebali asobola wunnyamu mwezi ba Felicita bakapilipiti bano. Okuwunya mu video? Okuwunyamu mu kuba raga. Okukuba raga nze ino yange ekaluba.
kaluba kalubya ogamba lwaki ogamba kalubya kiki kale eri solid wakati wetutunuulira kapiripiiti omulabe bwode otuddeko n'owuliriza music we kapiripiiti okimanyi nti muyimbi naye towulirizanga ku nnyimba ze ate Felista alowuliza ku nnyimba ze siziwulizangako ate Fresh Kid naziwulizaako nziwuliriza ezo naziwulizaako okay kati mu bonna olabanga ayinza okwesimba mwani tewali kuba endongo yange ekaluba boy ekaluba kyekiverako giterereza nti ekaluba pasilo confide gyokozesa wano sinagitegeera bulungi kyekivira kuwulya nti ekaluba endongo yange kale egunda bulungi egunda olaba baleebala ki ekibabulamu simanyi naye nze endongo yange ekaluba simanyi kibabulamu naye endongo yange ekaluba singa tugenda kumanya ne tuteekawo bato y'abaana oba eŋŋanga b'eŋŋanga bo mbeewulira bonna kakota bonna mbeewulira si kakota mbeewulira omwomu yatuula mbeewulira kati tukiteekamu omusingi kati tukuzimbire kumu abaana abazze olwedde mulina ekinjawulo kye mugenda okuleetawo endongo yaffe ogiwanika wali we tugyetaaga endongo yaffe ogiwanika wali we tugyetaaga olina obubaka bw'oyinza okuwa bano abakulu abali mu ndongo olwedde nga bagivumbeezaamu ku katini ng'owulira be balina okukyusaamu oba namwe babawe ekkubo kuba munaye buli akwata bw'ati obumuli ayagala gutta abakulu nga bakoze ki ebikono biri mu ndongo olwedde kintu kye bayita ekikono okimanyi nti ebikono biri mu ndongo ekyo nkimanyi ne stage bazimma abantu nkimanyi ekyo baali bakumyeko stage awantu era kale waliwo buno obudde obuzoleyazoleya obwo nogenda ku stage ne mutandika okugaanagaana era nomala era n'oyimba n'obulaga nti bwapi era nomala era n'oyimba obugamba Woland yagikuba oba ntya naye enkokola zibaawo enkokola zo zibaawo era zitukoze tuteeze enkokolo ozimalawo mu ndongo kuba woba naawe omwana omuto enkokola zitandise ate sigoweka nina ne gwe nalinyumyako era omwana musaiziyo n'aŋŋamba baaba kigambo nkokola si kyawe nanti abayimba abanene kasa batuuka ng'owulira ensasagge baako kyobagamba abaana abo baako kyobagamba abasajja abakulu abatabaagaliza kugira abataagaliza tuyimbe naye ngenda kubakuba endongo paka kuwulira bubi abataagaliza ogenda bakuba ndongo bagiwulire ngenda bakuba endongo sokera ogere ku kikumba soka ombulire ekikumba sitole kindaba kyeiri mu bulago kikumba okubye kino kye bayita batya kinene kikumba damba fashion yabinkolera damba fashion yakubulire style we bagiyiteera style sigimanyi naye yabinkolera okay nga tongiraba damba fashion yategeera kyakola mu bulago kyeiri gundi byonna bwebiri kasita ogenda naso okwambaza n'onyuma okay kwambaza n'onyumira ddala nawe neweewuunya kati kino kyosinga ku bayimbi banna abato simanyi kuba nti damba fashion yabinkolera nabo bagende babambaze ababambaza tebabigira bulungi obasindise wa damba simanyi ate omuntu engeri wotuukira osindikira omuntu gwe gyokolera ekyo kiba kitegeeza nti gyali waliwo ekibulamu boyi simanyi awo naye bo bagendeeyo mbagendeyoko tulinawo akayimba akapya ke tuli mu promotinga right now ke tutambuza mulembe gwammwe lwaki gwogwejjamu n'ogutuwa ati mulembe gwaggwe anti mulembe gwammwe kayimba kapya twakakafuluma kafulumya ye mwakafulumiza ddi kafulumya kamaze weeks 3 kalina video ne audio byonna wamu kalina audio ne video tugenda gikolawo maaso awo tunaatera okay kagenda katya
kyali kitya ku mulembe gwammwe nga mukyali mu saizi zaffe bosi tunyumize ku mulembe gwammwe nga mukyali mu saizi zaffe ngoloza ku mulembe gwabo nga bali mu saizi za muluza bali bakola mulembe gwammwe malabako ku chipusi amagi mwagalirako ko mu chapati omuziki mwagukubira ku kaseti tukumenyekera na ku robot abaana abo balungi naye obakudaalidde kati mu kusinzira oluyimbo lwe walukoze wababuuziza mulembe gwammwe mwalabako ku chipusi ngoloza balyanga kimwogo nanti balya kenene na mawanga kenene neko mama wange neko mama mwana gwe ofa kinensi kati mu bakudalya saa zino bye bandirire mu buto mu mubiri mu buto bebandiridde bebalya mu buto fetubulya kati guno omulembe bebalya nga bakuze bebalya edda nga bakyali bato fetubulya fetulya binene ebiriwo chips olimba ni yaluwandiisa olimba era twalukolera mu studio eyo Marula project final no wange ono Namoti era Namoti yaluwandiise Namoti baluwandika babiri final Namoti nina nalaba video nga amongoli Namoti soka ombulire ojjo otyo kwatakana Namoti Amoti twatulina video gye tukola ya Simbubi ey'ejjinja kati nalaba nasima byenkola nga nkola bulungi n'agamba nti ampadde kolabo sobola okukola Namoti nze Amoti buli dakiika bbiri nga ninaye mba nseka tewafunamu buzibu tenafunamu era buzibu kyatambula kitango oli Namoti soka tubulire kwa Amoti okuba nti no kolabo oyo Namoti ogolowooza egenda tambula ekyeri egenda kukuleetera ki era byaliwo mu mulembe gwammwe mujja biwulira yeyo gwakoze Namoti byaliwo kati nebiriwo kati akubisa Amoti nga akayana video tegera kubandala mukko wali ne video gye twakoze ya Simbubi era naye mwali mu Simbubi Moti nakwagadde ekyo kituufu wakati wati zikati teziba bbiri video si kale tetwalukola babiri just mwali video appearinga even appearance munange abantu batono nya bajja ne bagamba olimba bayitana Simbubi ate ya Green Dad Kakalabanda Kakalabanda hantu kumbuli Kakalabanda Green Dad okujja okola ne collabo nange Green Dad wale olimba wange nalina Kakalabanda singo alutambula ku TikTok nalulaba nakubira management yange nagamba nti mbu tuluddemu remix mu ndongo isere zika tujita redan tulimba renyinga kati naye mukyusa naye nde muluddamu n'omuntu omulala lwatambula lutya limba lwatambula era lwatambula bulungi walufunamu olimba sinaye yalufunamu naye era lwatambula naye nga ye mukola bulungi nnyo naye ne Green Dad okulaba nti akuyambako okolagana tukolagana kuba kyekisinga nti biseera byewamuwa oluyimba kuba lwamutambuza naye ng'omuntu so it's supposed to be a two-way kitegeera nga naye okolabo ziraza osuubira okukola n'abayimbi ngenda era kolabo nnyingi zengenda okukola n'abayimbi musical tumusanga nga omuntu amwagadde YouTube, Facebook, internet abuli wamu TikTok YouTube yange erinnya lyokosa Paslo UG PASLOUG Paslo UG awo bogenze ku YouTube buli wamu otekamu Paslo UG ukakebe buli kigo tekamu Paslo UG Facebook, TikTok, YouTube na YouTube eyo tukubewo nnyo kuba ina returns zereeta mu Uganda eringa yoka app eri monetized mutusobola okujja cassette abantu bakubirize bajje ku YouTube yo basobola okulaba music abantu mukebere ku YouTube mulabe music wange ali solid baba jja solid kinkuteko nnyo kuba akaluba omuwulira agunda freestyle ozikuba nzikuba nga bagitadde ko wali no ngama kanji konkona empulire njikonkona
Okay. Bubaka kibo eri bayimbi banno abali mu AGO. Kuba tulaba nti no Uganda etandise okukolawo akabinja k'abaana abato batandise okugira ddala mu ndongo mukubira ddala kati endongo. Bubaka kibo ine eri bayimbi banno abato. Nze ngenda kuba kuba endongo. Toyagala balekera mirembe. Ngenda kuba kuba endongo. Kitegeera. Okay. Tusubirayo akayimba ka gospel konna. Akeddiini. Masera nja kayimba. Okay. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukristaayo. Osabako? Nsaba. Ku Sunday? Ne bakuba ettaali wali n'otalikubirako rap nga gw'owuli abiri be bayimirira. Ettaali lyo sirikubirako rap, bakubira ku bidongo. Ku bidongo? Kale sibula abakulaba tutambulire awo. Abandaba njagala muyongere okumpagira bampita Pastor UG. Okay. Pastor UG gwe mbadde naye olunaku olwaleero already agambye alinawo ennyimba eziriwo ezitambula. Go support the Ugandan talent. Muvemu ebyo ebyaboza simanyimbo endongo egize nga ate tetusupportinga talent zibazize. Pastor UG nze nakyemulabyemu kali confident and yekiririzamu, and if we have our managers nga nabo already bali ready okumuwanikayo, I believe by the end of this year ojja kuba inse kutegedde buli omu nga ategedde nti Pastor waali nga ne bookings ate zeeyongedde. Sibo kiri? Kuba ngenda bakuba endongo. Ngenda tukuba endongo. Okay, ndowooza okitegedde bwe kityo. Keep it, The Truth Media.